baniriza akadde kano muwasize mutya muwasibye mutya bagyekuumirako namwe bagifollowinga bagita Fad TV Bambi Amaziiga wa Brenda kye bakola baby we kikambwe mukazi wattu bamuli bubi baby we waliwo muvubuka Silver atuse n'okubika baby wa Brenda mukazi wattu Bambi omuvubuka ono amanyikiddwa nga Silver ali wali ku mukutu gwa TikTok. Silver y'omu ku abakola violence ku mwana wa Brenda mukazi ati egisala kyateeka omwana we balina obufaananyi bwe bakolaakola ne babweditinga ne baleetera baby we okufaanana nga ekitategeerekeka ng'ekyeneena. Akafaananyi kolengera ku social media bali mu katambuza bakasharinga ku mukutu ogwa social media naddala ali ku mukutu ogwa Facebook. Weetegereza bulungi Silver asinga nnyo okubeera ku TikTok naye ebintu bya Silver tebitegeerekeka. Silver muntu wa kwagala ntalo, muntu wa buvuyovuyo, tanafunayo muntu akola ki, tanafunayo muntu amugolola ttumba. Ebintu byakola Silver tebitegeerekeka. Akola video nga za kuwemula, video alina akalidiyo k'abaana kalina content we gwakola ate tegeerekeka. Abaana olulediyo nga ebigambo ebiruvaamu byakuwemula buwemuzi yali ku baby wa Brenda okuva lwe yazaala. Abantu abasinga tebakirabanga kyamaanyi nnyo n'engeri gye yali eryamu ndowooza kyebala abasinga bamuyisaamu eggaali ne baby we bamuyisaamu eggaali. Abasinga bagamba nti n'omwana kitaawe yamwegaanye. Jjukira abegaka Brenda abadde ali mu kulebukana gwa kutwala mwana ku DNA test naye omwami anti yakola yagamba nti omwana ayinza okuba nga si we oba oliawo Brenda nga omwana wabamukwawo bakasitoma be nti be yali aguze ennankani. Jjukira Brenda yali mu bintu byakweryamu era ndowooza mumujjukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 2021 baaba ng'akola obuvidiyo ng'abala omusimbi ng'abala ziddiramu baaba ziddiramu abanaigeriamu nga bamuwa ziddiramu nga baguze ennankani ye. Kaakati munendoozi bayaguvaamu omulimu tiwali amanyi manyi ebiseera ebisinga omulimu guno asinga bagamba yaguvaamu naye gubanga muzimu kubeera addicted. Abasinga babeera addicted ku kintu ekyo bisesinga kiba kizibu okukola ki okuguvaamu okuguviiramu ddala. Kaakati no kye bakola baby we kikambwe ku social media ndowooza gisala kyateeka omwana mu kamera nsineemunya abantu abakyateeka abaana baabwe mu kamera ng'okimanyi oli muntu obeera nnyo ku social media. Lwaki oba otimba omwana wo ku social media? Bajja mukolako effujjo nga badde balikola ku maama we nga badde balikola ku ggwe bajitandika n'odikola ku mwana ndowooza mwalaba wannakazi we ne baali bamutandiseeko. Totimba mwana wo ku social media. Kiki kyemukutimba ku social media? Botamutimba ali agenda okukwasa ng'ewaka akakwata akusiba oba kalijja emigga akusabule. Muleke mu galale kuba obufaananyi buleke mu galale. Oba oyagala okuba nga omutimba mutimbe ku smartphone yo oba ku bifaananyi omutimbe mu nnyumba oba mu kisenge kye oba mu kisenge kye. Ku bifaananyi omutimbe ku kisenge kye tomutimba ku intaneti. Kati aba kye bakola baby wa Brenda laba ggwe kye bamukola bamufaananyiriza oba nga enjovu oba face yonna bagyetedde okuba nga enzimba yonna n'ezimba gataneeti. Kikambwe naye nga munnanga awo we tuli mwongere okuba nga mufollowinga KBTV, KRTV Uganda n'okukosa ne Fad TV OG. Bambi Brenda kye bakola baby we Bambi si birungi, mukazi wattu si birungi kyokka taata omwana amwegaana. Banene bali mu kumukolako fujjo. Wali Silver y'omu ku abakuliddemu okuba nga bakola effujjo ku baby wa Brenda. Silver y'omu ku abo abakoze kugamba olutalo okuba nga munenge bakola effujjo ku baby wa Brenda Silver y'omu ku abo abakola effujjo Bambi ku baby we mukazi wattu naye nga Bambi si birungi ku side eyo. Bagita Fad TV OG musubscribe ngate munyigene kale sewa Silver atese n'okuba nga amubika abika baby wa Brenda Bambi mukazi wattu. Silver yeetaaga kugolola ttumba lwakuba Brenda ayinza obutabako kyakola kiri awo naye singa agudde ku muntu oli omutabangufu ng'alinamuko ku kasente akawera yayimusibisizza yakati Brenda mukazi wattu ndaba nga talina kyayinza kuba ng'akolawo naye nga Silver ndaba nga ate asusseemuko walina okuba ng'akoma
Sifa gwe mbagambako yoyo ndowooza olengera obufaananyi buli wali ku mabbali waggulu mbuyo bebi we Brenda Mbi obwate bwafaanana. Aha kikambwe kiri Uganda. Nze newuunya abantu ababeera abakozesa social media abeetimba abateekako abaana baabwe nga babazadde omwana muleke mu galale kyobola Juliana ye yamuleka owe mu galale yagamba tajja kumutimbako nga baavuma Juliana yagamba ne omunaakola mutya sijja kumutimba yagaana okumuteekako ku intaneti yagaana okumutimba jjukira bw'otimbayo obufaananyi oba obutaddeyo ate babusharinga sigamba nti ogenda busiimula ku Facebook yo oba Twitter account yo eba babudawunloadinga jjukira ffe twabudownloadinga dda tubuyina ate ogenda busiimulayo otya nga bwatuuka dda bantu wangi. Akati no munnanga mumusanga n'abalina empisa embi abakola effujjo ku mwana wo kwegamba kisingako okubanga okola ki omuleka mu galale. Bagita Fadi TV kimusubscribe nga temunyige nekkade like no commenting mbaagala nnyo mwena mubeere bulungi subscribe nga mweraba.